Kalungu West eno gye mulaba ebadde n'ebyobufuzi ebitaliimu bukumpanya na buyaaye. Abantu ab'olubatu balese ebyobukumpanya n'obuyaaye mu byobufuzi by'e Kalungu. Ennaku ezo okunakula okulonda omwami ono Ssemakula yakoze application yankubira essimu n'anvuma n'agamba agenda kunjokyera mu mmotoka. Kye yasinga okumpemula kye kitundu ekyanzaala oyo Ssemakula gwe mulaba. Ekyokubiri, nze mu parliament saagendayo kunoonya ssente. Mu luzungu kibayita it's not a do or die. Ebyobufuzi ebirimu obukumpanya n'obubbi sibisobola. Basuze wano okumala wiikisi 2 oba wiiki namba nga bakuuma kintu kyabwe naye nga kye bakola bakimanyi. Naye ffe abakatoliki kasita ogenda ku malalo ga Ngobya ne Sister Medeo, buli kyokola kyonna Sister Medeo na Ngobya ne sapule yange ekimenyamenya n'ekiteeka mu ttaka. Abantu bawandiisi baweereza amawulire amakyamu, nze nga nyumirwa bunyumirwa. Teri andabye nga nzija wano, ne bw'onononyeza mu likodi zange zonna sisobola kubba bululu. Ate sigaba ssente mu campaign. Kubanga mu myaka 5 byenkoze mba mbikoze eki? Mbikoze. Nakati mpulidde agambye agenda kutta omuntu, ogenda kuttaani. Ebyobufuzi birimu okufa, kati byempulira byagwa mu East. Nze Vincent Sempijja mukwano gwange. Mu bituka mu kalulu twawukana. Kona lose kindi Aisha mukwano gwange. Bituka mu kalulu tukola ki? Twawukana. Kati yawangula na wangula. Lolo zenzanya naye alina zakola ki? Zazanya. Njagala kwebaza baloya bange. N'olunaku lw'eggulo nabadde nsobola okuwangula application eno mu kooti lwagiriwo. Naye omuntu abadde anyuma n'angamba nti n'omulamuzi yasoma ne Ssemakula ku LDC in the same farm. Kati ekyo nakyo obibuuza n'obistudinga n'ebyo byabwe. Naye omulamuzi mwebaza kubanga kooti gye ndabye esoose nga bazudde box and tampering with n'asigala nga kyayagala submissions ku bakanso. Tekiri common. Omulamuzi bw'asanga ekyo akola ki adischarginga duty kubanga awo wakoma. Kati baba agenda kyayagala okukola ekirala kyonna akikole. Nze amaanyi genina ga Katonda, amaanyi genina ga mazima. Kyova olaba eggwanga wenna wendi temunnafuna likodi ku Sseewungu nti ki sibba ttaka sinyaga sikumpanya ate sigendangako mu kooti. Guno gwe mulundi gwe gukusose Sseewungu ogenda mu kooti nga bampaabira mbobulu bwe nafuna tebumala. Kati tulinde eyokubiri naye tujja ginaabanga sabbuuni. Gwe tokimanyi nti National Unity Platform yaluzinze abaka 15 nga babajjamu nga tebananagenda mu kalulu. Omubaka wa parliament nga yesimbawo is at liberty to be seconded by any supporter in the constituency. Muzaffaru ono nga wa NRM nansayiningira ku fomu yange nga nsekenize tikina teka kirimenya kubanga tekuli kolomu yaki ya kibiina kikoze eki kikusekendinga. Kati okimanyi nti ababaka ba parliament almost 15 omanyi nti amakindi eyenva 11 LC3 contestants were all disqualified ne bayikamu wa NRM nakola ki titebawaayo manya gaabwe nga beesimba. Okisoboka kituufu abantu abaze mu byobufuzi abanoonyamu ebyokufuna bebangi kwa kati ono kimubonyabonya ze ssente ze yayiwa muno. Nze ekimbonyabonya ge mazima gange. Nze siteekamu ssente naye nziteekamu nga maze okukola ki okuwangula emyaka 5 nemanya abantu. Kati ssente ze zirese obuki obuzibu era zijja kuddamu zifulume. Ate nze zange ziwooma ne bwe zifulumya ne bwe ziteekayo ndiwo abaana 3 ngenda kufiirwaki sirina kyenyonoona ate bakuze. Kati siri awo nti n'abakazi bana tinja kugende wannamwande gindi newe gundi nti nanteeka byenteekateeka sirina maka baswahaba ako kali ofriko tokateekayo. So Muzaffaru abayina buno gwe mbadde ngamba wamabe bale haki zaffe zenywezi. It's God's mercy because I have no crime I committed. I won and I can tell you emphatically that I know where I made mistakes in guarding my votes. This man will not have won me with that margin. Obviously, I just appreciate my lawyers. They have done their role. By the way, this matter would have ended in massacre. If you have been following clearly what happened yesterday with the Nkeretanyi issue matter, where did they file from? It was also another PO. We had the same PO, but at the end of the day, we have come here. I want to tell the public that we don't go in parliament to look for money. We are there for legislation.
And at one time I'm leaving this constituency for somebody else. But manipulating your victory is very dangerous. I want to thank my lawyers. I want to thank you, the reporters. This is what has happened. We shall wait for what comes on, and we shall continue with it. We shall continue. See this coming? I didn't, because for me, I've been in politics. I've never gone to court by then in my life. I haven't gone to court. Not about traffic offenses, not about driving while drunk. I have never been to court. This is my first time to be in court. For those who are experienced in the court, can tell you how they struggle with the courts of law. My only role I do in court is representing my clients. The integrity of the process is so funny. Because let me say this, you know what is happening. If someone is standing as a member of parliament, Kalungu West constituency, I'm not bad from even getting NRM supporters seconding me as the 10 seconders. Because there is no quorum for political party for seconders. They only need your number. Secondly, you've seen what has happened with the Electoral Commission. Are almost 15 members of parliament who were due to qualify in NRM, in NUP, were all disqualified, that they were lacking this, the NIN numbers, signatures, and all of that. Now here we are with people tampering with the boxes. The integrity. Me, I am still firm, and I believe that I will continue representing my people fairly until I hand over to somebody who will take the mantle from me. And you go, take time and visit Kalungu constituency now. People refused to vote yesterday because of me. They were all hungry and they were disorganized. They were all discussed, saying we cannot allow this. We gave our votes, and they are seeing what happened. They are crying. On your independent view, who might be responsible for the tampering of the ballot? Is that my role? Have I been sleeping here? These people have been here for almost 10 days. Their mission has collapsed at the entrance of the game. They know what they were doing, and they have been saying it all around. So,